sifatu sawt Allah inaki eddoboozi sifatu ilm Allah ina okumanya ku buli kimu ekirala Allah subhanahu wa ta'ala talina kyeyerabira era ebigambo by'okuba nti abaddu tulina endowooza etali nnungi era Allah subhanahu wa ta'ala fe abagamba nze Katonda alabika yanneerabira Allah teyeerabira ebitonde byonna bimanyi ku lw'okubanga ye yabitonda toyinza kugamba nti akwerabidde nga ye yakussaawo olw'obujulizi obugamba nti huwa a'lamu bikum yasinga obbamanya kubanga id ansha'akum min al-ard mu dunya ye yabassaawo akumanyi nnyo nosinga nnyoko ne kitaawo wa idha antum ajinnatun fi butun ummahatikum yatumanya nga tukyali buzizzi mu nnabaana z'abamaama baffe kati waliwo ebigambo byetutera okwogera nga si bituufu ekigambo ekigamba nti nze Katonda yanneerabira ekyokubiri Katonda ayamba yeeyambire kigambo kya bukafiiri tolinawo weeyambira n'akuyamba byonna omwana Adamu byako ne pulaani zaakuba zisinzira ku program Allah ze yamutegekera mathalan goyinza okugamba ogenda zimba essomero si bwe kiri lwaki olizimba abaana osomeramu bonna baana bo wabaana ba kitaawo wabaana ba jjajjaawo ogenda okugamba nti ozimba essomero bifenna nga boosuubira okuba nti bagenda ssomeramu naye bitonde byani bya Allah subhanahu wa ta'ala abaana mugamba myateekawo ka bizinesi kadduuka gwe ogenda obyegulako nga wowewa ssente woobirya ogenda kukola otya era oyina bomanya bagenda okujja bagule nga naye bitonde byani bya Allah okuva ku pulaani gy'ogamba nti okuba osseewo akaduuka ne by'osuubula okussa mu dduuka abyo Allah ye yabitonda tolina weeyamba olw'aya egamba nti wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah yabatonda ne bye mulikola gw'ogamba nti oli mulimi olima ku ttaka lyani lya Allah n'empeke zossaamu mu ttaka kasooli nazo mpeke zaani za Allah n'enkumbi bagikola mu kyuma kyani kya Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kyova olaba muno mu duniya tubaatisa bubaatisa byonna bye tukozesa tuba kyetuyinako buyinza bukeera bukeezi ku makya ne bagamba nti omusulo gw'abantu bagugula bizinesi gye ziri nga musulo temugiwulirangako abalunda envunyu temubawulira bukeera bukeezi mwenyaga ennuuni ya bbeeyi eva mu mpuuta bukeera bukeezi ku makya ne bagamba nti aa oyo kyajja mu lufula awo abalina bekwano gyamu bamukolera mu lufula eno meat paaka abakyalina bajja nga bagaba ssente nnyingi wabula nga baagala bwereere bwa nnume ze bagula obwereere bw'ennume nga bwe bagula ensajja fifenna nga buli nja kukozesa lunyolo nga buli bwereere bwa nnume ekya emu babugula emitwalo 10 egya Uganda